Mutayi olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa Museenene mu Lunyanyimbe Novemba 2024 neenaanise ebiraato n'enkiikako mu bugwanjuba bw'eggwanga lyettu Uganda mu Lunyanyimbe Western Uganda mpaawo kuwannaanya bwentyo bukolokolo nsibidde mu disitulikiti emanyikiddwa nga ey'Ekisolo ne baddeyo akaluluva omwange nga banoonya omukyala agenda okkiikirira disitulikiti eno mu lukiiko olukulu olw'eggwanga lyattu Uganda. Kino kibaddewo oluvannyuma lw'omukyala eyali abakiikirira okukkirira e Kaganga ewa Walumbe Ttanda gye batambuliza emigongo nga obwato, era erinnya lye yali ayitibwa Sara Mateke Nyirabashizi. Omukyala ono yakkirira e Kaganga ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwamutunda 2024 era okuva ku olwo paka ne kaakano babadde tebalina mukulembeze abakiikirira mu paaliyamenti. Enteekateeka zaatandika okuyinda nga bw'omanyi Kisolo disitulikiti ejjuddemu banna NRM bangi nnyo era ky'ekibiina ekisinga okweriisa enkuuli ebuuyi eyo. Baatandika enteekateeka ez'okufuna agenda obakwatira kaada 13 beddu baasowolayo obwanga ogezaako okulaba nga bagifuna 8 ku bo ne bava mu lwokaano oluvannyuma lw'okusisinkana abanene abakulembera ekibiina kya NRM mu kibuga Kampala mu masekkati g'eggwanga lyattu Uganda, era 3 bo ne balemeramu. Kwe kwali omukyala eyawangudde olunaku olwaleero amanyikiddwa nga Grace Ngabirano Akifeeza ne munne gwe baawa kaadi amanyikiddwa nga Rose Kabajenyi n'omulala, wabula byagenda okuggwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo nga kaadi eweereddwa Rose era yawangulira ku bululu 744 guli bwe gutyo anti yafuna obululu 3,941 wabula ye Grace n'afuna obululu 3,997 wabula waliwo okubba akalulu okweriisa enkuuli era akalulu kaneeno kaaleka katemyetemyemu ekibiina kya NRM. Enkuyanja ne bagamba bagenda kuwagira Grace eyayitawo ku bwannamunigina era kimanyikiddwa lunye nti n'omukulu amanyikiddwa nga Dr. Philemon Mateke era ng'ono ye yali taata w'omugenzi Sara Mateke abadde awagira omukyalo ono Grace Ngabirano, era nga ne kino kigasse ky'amaanyi ku kalulu ke ng'abatuuze nga bagezaako okumukubagiza olw'okufiirwa muwala we. Wabula abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NRM kigambibwa olw'akasente n'ebintu ebirala nkuyanja baasalawo okuteekawo embeera balabe ng'ono akutte kaadi amanyikiddwa nga Rose Kabagenyi yawangula, era akalulu we kaayindidde akafayino kaabaddemu amankwetu mangi, kaabaddemu ssente kw'ossa n'okuwulaga eryanyi okukozesa obuyinza okulaba ani awangula. Naye kagenza okukomekerera olunaku olwaleero ng'omukulu akulira ebyokulondesa mu Kisolo disitulikiti amanyikiddwa nga Daniel Nayebale alangiridde omukyala amanyikiddwa nga Grace Ngabirano Akifeeza ng'awangudde akalulu kaneeno n'emitwalo 5,459 nga namba 2 munna NRM Rose Kabajenyi afunye obululu 4,482 eyakutte ekyokusatu ye mwana muwala omulungi Kaalaala amanyikiddwa nga Sultani Salimu munna National Unity Platform yakuliseyo n'obululu 93 bwokka. Eyakutte ekyokuna ye mukyala Mebo Ingabire yafunye obululu 362 ono wa UPC. Eyakutte ekyokutaano ye mukyala Juliet Musanase n'obululu 193 ono wa FDC. Eyakwebedde n'akwata ekkira munnakibiina ekimanyikiddwa nga PPP People's Progressive Party yafunye obululu 157 nga ye mukyala Aisha Chimpayi. Mutayi omuwanguzi w'akalulu kano amanyikiddwa nga Grace Ngabirano Akifeeza mukyala enzaalwa y'Ekisolo era ng'azaalibwa omwami amanyikiddwa nga Bakanya. Omukulu ono awangalira mu ggombolola erimanyikiddwa nga Lwingwe Nyakabande era nga kisangibwa mu Kisolo disitulikiti. Omukyala ono yasoma n'akenkuka, alina bachelor degrees mu social sciences ne degrees endala nkuyanja eya social sciences yagijja mu ggwanga ly'e Kenya era nga mukyala mufumbo. Yafumbirwa omwami amanyikiddwa nga Ngabirano Michael, balina n'abaana 4. Kisolo disitulikiti
ze zimu ku disitulikiti z'eggwanga lyattu Uganda ezeebunguluddwa disitulikiti kw'ossa n'amawanga, anti bw'odda mu mambuka gaayo osangayo disitulikiti emanyikiddwa nga eya Kanungu, bw'otuuka ebuvanjuba bwayo osangayo disitulikiti emanyikiddwa nga Kabaale, mu Maserengeta waliyo eggwanga lya Rwanda, ate ebugwanjuba osangayo eggwanga lya Congo. Muganda wange bingi nkyaleeta, weekuumire ku Expo TV YouTube channel, kusa TikTok account yange Omwana Soda, Facebook Omwana Soda, following Nkuyanja nkyaleeta. Mukama Katonda omulungi abankuumire. Expo TV to the world.